naye nga endongo y'ebinyaanya weewaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna nga tutaba kugenda wala zino shows tuzikola bwe tuti ebbanga lyonna era mu abamawulire njagala mwongera okutegeeza bannaffe abalala abatakimanyi abantu abamu bwe balaba shows zino simayo bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ndeeno nga balaba ku kipande ndikonzekka at times they get confused bwe balaba ku kipande nga sunalyoka at times they get confused naye shows zino twazipackaginga bwe tutyo kubanga ku annual calendar yaffe tulinako ebivulu ebyenjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate mujja kutulabako ffenna so ebintu ebyo mbadde nsaba waliwo bye bikyatawaanya oluusi bamaliriza aba miscommunicatings naye bwe kityo twakikola kigenderere naye era yensonga lwaki ate in actual sense ffenna mutukola ki mutulabawo ebyo bwe bintu bibiri so mbanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT Live Experience twagitandika dde ebbanga ddeneke nga tukyali Masaka netutandika okuba nga tugikuba ne tujja e Kampala ne tugitandika paka olwaleero weeri nsooka okwebaza ab'amawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna ebiseera ebisinga bagamba mbu nabbi taba muganzi gy'azaalwa naye kale ffe tukitwala nti mu baganda baffe mmwe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndoza ne muyisa lwe tusaana okubeera so tweyanza nnyo tweyanzeege media houses zonna ezituyambyeko okulanga event eno mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that tweyanziza nnyo tweyanzeege ffe ng'ab'endongo y'ebinyaanya ogwaffe gwa kubeerayo buli kadde nga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekyo ekituufu ekitusaana ekitujyamu kubanga bwe mwatusitula ne mutujja we twalidde mbaako we mututeeka naffe tulwana kulaba nga buli kadde tweyongerayo lwaki tuli wano olwaleero nsonga za lwa mukaaga luno ze tugendamu eza endongo y'ebinyaanya weewaawo kubanga lwaki twala twebuuza ekyo abantu abamu baalirimu embeera erooza nti osanga si weewaawo naye okusinziira kati kubigenda mu maaso ebirabwa n'omutaayonka okutuuka okuba nga tikumpi buli radio egezaawo okulaba nga ekyekukuutirizaako buli TV egezaawo okulaba nga ekyekukuutirizaako amazima ffenna tusaana ne twegattiramu ne tukimanya nti endongo y'ebinyaanya weewaawo so kati bwe tumala okufuna ekyo twagala tukijaguze olw'omukaaga luno ku samiti ekyengera tugenda kubeerawo enteekateeka y'ebivulu byaffe era mwatujjereganga edda naffe ne tugenda nga tuddayo emabega ne twetereeza katutuuka mu bivulu by'endongo y'ebinyaanya babaddewo ku makuta n'omujja kunjulira twagikubye neesaba amazzi ku ssaawa eno tugenda kukuba samiti yemanyi kyeneesaba ejja kusaba bbiya ejja kusaba ekikwata kasita akahogo webali so tweyanza nnyo tweyanzege tubaleetedde sounds ezisinga wano mu Uganda e Kampala muyinza okuba mbadde temunasiraba nnyo naye ffe waffe Masaka tufa nnyo ku kya sound that is why era n'abayimbi basinga okuproducinga endongo ennungi baava Masaka mwana wa muntu muntunoidde bulungi n'ekyo ekituufu ekyo mujja kikkiriza lwampaka so twakutte sound ya Ketu Events ne tugireeta weeri awo ne weebeerayo kekubira ekisaawe n'ekimala naye twagigase ne Homeland Events masannyalaze nga twetaaga okufuna kisinga kubawa kisinga so mujje mu show yaffe tubateekateekedde ebintu birungi nnyo kubanga tetuyimiridde ffekka tulina bannaffe abategeera endongo y'ebinyaanya ne bamanya nti tulina kutambula nambazira toni nasuuna beni so in this regard tulina mikwano gyaffe aba Skyping Tours and Travel and on that matter yensonga lwaki n'okuba twasaze tugamba olusisinkana olw'amawulire katululeete wano era tulukoledde wano ntinda kwalula mall ku level eyokusatu wetusinzire okukola emirimu gya Skyping Tours and Travel folo yonna yaffe twebaza nnyo mikwano gyaffe aba Newmans bano babumpwakimpwaki muwulira nnyo mulaba nnyo nga tubulanga ku radios ez'enjawulo ku CBS tubulanga ku Bukedde Suuna babulanga ku BBS Telefine obulango kwebuli n'embeera endala yonna so Newmans bano nabo batukkiririzaamu
ne balabanga tuyinza okuba tulina kye banoonyereza ebbanga eddene naffe ne tubateeka ku kameeme tutambudde nabo era kino Ssuuna kyayogedde talimbye byali bya ddala era ndoza n'akavidiyo mwakalaba ke twakolerera gye twali eyo so Newman Zone bambi bannaffe tufubye nnyo okulaba nga nabo engeri gye babeera naffe tubedde nabo era tujja kubeera nabo n'edduuka we liri wano ku Active Arcade mu Kikuubo edduuka namba F6 so tweyanzizza nnyo tulina abavujjirizi bangi nnyo Arapex Talaniesiva oyo tuludde naye ye ndowooza okuva luli paka kati tukyali naye ate era nga tewali kabonero konna kalaga nti tunaamusuula oba anaatusuula tukyatambula naye era naye oyo Sementi Asiba Times naye mumunoonyeeko ebyokunywa ebya Pepsi mikwano gyaffe abamu tebasobodde kubeera wano mu press conference naye ku veni mugenda kubalabawo webali olw'ensonga nti obudde kati events nyingi oli amaliriza ali ku yeeno ku yeeri so tugamba abamu tujja kuboogerera so tweyanzizza nnyo tweyanzeege GTM computers batuwadde computers zetugenda okuwa ba DJs Ssuuna azoogeddeko sigenda ziddamu abo computers weziri ate season ez'amayinirizo ez'okubamubiriza kompyuta mpya wogijjako obucu so weziri aba flexing the DJ store nabo batuwadde controllers ezo amayinja kikigambo ekitegerekeka aba DJs amayinja gama bagatuwadde tugalina era aba DJs abo bewandiisa ku Stream Live Avenue eri ebintu nebitambulira ddala obulungi so tweyanza nnyo abatuyambyeko okulanga sheno radios ku TVs namwe abamawulire tweyanzizza nnyo ku social media n'ebirala ebiringanga ebyo ffe tuli set tuli ready for the show tugenda kubanga tubakolera ebintu by'emmotoka